Njagala kubuulira ow'ekitiibwa Mao nti engeri gye wagenda ewa Mbabazi nange gye nagendamu ewa Besigye. Mulamwa gwaffe nga DP kukolagana na buli kibiina ekyagala enkyukakyuka. Era tetulina buzibu bwonna na People's Government, People's Assembly. Awali obuzibu kwe kulaba nti tulinamu banna DP ate abali mu bitongole eby'ekibiina ekirala. Nawulidde ng'agamba nti agenda tutwala mu kakiiko akakwasisa empisa nze ne Elias Lukwago n'omubaka Ssewanyana abafunye ebifo mu gavumenti ya President Kizza Besigye era abeetegefu okukolagana naye mu kuwakanya obwannakyemaliro obuli mu Uganda. Kyesimanyi lwaki mwanyinaze Mao alumwa nnyo buli muntu wakola ekintu ekisuula Museveni. Naye mukyala Nakiwala Kiyingi bwe baamuwa obwa minisita mu gavumenti ya Museveni ne wabaawo abantu ku Neeke ne bagamba Nakiwala takyali wa DP. Mao yatuuza bukubirira olukiiko lw'abamawulire n'agamba nti muve ku Nakiwala ffe mu DP tetukola bwetu tetulina bwe tukola ebyaffe. Mao Nakiwala yagende wa Museveni teyakunyiza nze nambooza akolagana ne Besigye nze nkunyizizza. Oyagala abantu balowooze nti ekigendererwa kyo ki? Gotula ne Lutuku Moi ye yali omwogezi wa gavumenti yo n'afuuka RDC tomugobanga mu kibiina. Omukulu Kezaala yagenda n'obwakyamani bw'ekibiina n'abusuulawo. Tewali kakiiko kaali katudde kumugoba mu kibiina. Naye ffe okutuwulira nti tulina Besigye tuteekateeka okuseketerera Museveni tumukube ekigwo. Nosulanga we nojigira ng'alumiddwa akadalidali. Tetulina mu bifo by'abaana be tuyita ba watermelons nga bakiragala kungulu naye munda colors ndala. Mu DP tukooye ba watermelons. Naye naawe bwe kuba kufaanana bibala naawe ofaananye kati ensujju. Kungulu oli wa kiragala munda oli yero. Kaakati bw'obanga otutwala mu kakiiko kutwasa mpisa ng'olutalo luli wakati wa watermelon n'ensujju tuli bagumu oba otugoba mu kibiina